obwakabaka bwa Bungereza bubi obwa Buganda bubi Museveni mubi because they are all politicians. Abajulizi be bantu abasembyo kati mu mirembe gyaffe okuttibwa mu mbeera embi ng'ate babalanga obwereere. Kyokka waliwo n'ebyogerebwa byamanyi obulungi kati Buganda bino kazanyo kaayo ebyo tobyogera kubasiyaga kuba bw'ogenda ku net n'onoonya bajja kulaga nti Kabaka Mwanga was a gay. That's the truth. Are you sure? Genda okinoonye kati kubanga neje emize gyatandikirawa awo nebe tujja biyingiramu kubanga mu byobufuzi mulimu ekisajja kikulu kati omukulu bw'aba atandise okwogera mu 7 ngabo yattago leka malirize akando kanonye kawo nga akimanyi nti emize era kyova olaba tofuna nko kiwandiiko kyankalakkalira kuvaawo waggulu nga kirwanyisa emize gy'ebikukujju kubanga gijakola ki era lwaki obukakafu weebuli ekigambo Kamala byonna kitegeeza ki Kamala byonna yabanga muntu w'abeeni ago mazima era abawala bwe baleeta endabirwamu sisana biyingira mu biriddate nnyo biriddate abazungu baleeta endabirwamu n'akutama nenoze n'abanga akola emirundi ekyo Kamala byonna nti akasajja Kamala byonna ebyo tebabyogera ebyo bigambo byo obanga bubiri anti wulira waliwo ebintu bibiri Mwami Sewanda giyagala abikule mu 7 amuleke bwereere kyokka ate obwakabaka nga babikkako ki nti obwakabaka bubaddewo ebbanga lyonna naddala obwa Buganda nga butwalibwa nge bwa kitiibwa nnyo era kituufu bwa kitiibwa naye mu mbeera eyo ng'abalala babijjisibwa bo ne bulungiisibwa Ssekabaka Ttembo bw'agwa eddalu ng'amaze okutta kitaawe mugamba Museveni alina Baganda be yatta n'abajaasi be yatta Ssekabaka Ttembo ng'amaze okutta kitaawe n'agwa eddalu yatuma omulubaale n'amugamba nti Kabaka okuwona olina okutta abantu 3 mu aba yabatta ebyo genda okebere ku gundi ya Katikkiro nga 2022 yagenda bakabaka bonna nga abaprofilinga bakabaka ba Buganda bonna okuva ku luse luno lwa kintu bonna abaprofilinga era abaali abalungi weebali nti ono Kabaka yali musaazi yali mulungi n'abaali ababinga kagulu tebuukyereke Abaganda badduka mu Buganda tebuukyereke kitegeeza tebuusoboke nga Kabaka assa abantu abamazeewo aba ne badduka mu Buganda ku mulembe gwa kagulu entale zabeera wakati wa Buganda nayo Bunyoro okugibbako amasaza gawere 18 nze nva Sembabule teryali saza lya Buganda Kabula teryali saza lya Buganda agonna ga Buluuli tegali masaza ga Buganda bagabba ku Bunyoro mu kulwana mu kuyiwa omusaayi katono bwangamba nti Museveni yatta abantu eruweru Buganda amasaze 18 yagajjawa era singa Bunyoro leero ekomawo negakira eminga tegatwala kuba gaali gaayo Buganda yenzibi yettaka esooka kuba yalina amasaza aga ng'omaliriza ate ekirala Efugabbi Museveni mbuddikireta alagira bulagizi njagala ombuulire edda Kabaka tiyakutwala nk'omukazi ng'asiimye gonko kati ngolwayo ontwalako otya mwana wa Kabaka asiimye waliwo ebitoogerwa mu nsi ebingi abantu abandaba n'abatulaba bamanyi ebikolobere byakolebwanga mu Kabaka taziikwa na mukopi taziikwa yekka aziikwa n'omukopi tebibaddeewo Kabaka akaana akataaka emyaka 14 akali wansi myaka ka under age kebakanga na kwanta nalaba wa Kabaka kanakku ngata kwogeddeeko ekyo se kikolobero oyinza okubaka n'omwana omuto tebiriiwo tebabimanyi tewali bwa Kabaka bulungi tewali mukulembeze mulungi taliyo kamalirize bwenti anti nedda ojjawuwo tudde ku kirala ekigambo nakawa kyavaawa simanyi Kabaka bw'atuma abantu ba yali Muteesa asooka kuba yali mukaabya kwe kumutuma Muteesa ne basindika abantu ebusogo okulwana olutalo ne lubalemerera nga tebabwadde byakozesa n'endala abantu ne beegulumirawo kati wayitibwe Nakawa Kabaka bamugamba nti abantu baganye okuddayo kulwana nti nakiki n'abagana naye Kabaka oyitiriza obukambwe abantu bakola ki bakutya n'agamba Nakawa kale nja kuteesa nga Buteesa kyekigambo Nakawa bwe kyava ekigambo Nankulabe kyava mu Fugabbi Kabaka yabanga n'abantu Museveni mugamba mubi ayina abantu abalaawe mu State House bakabaka tebaalawanga abaana b'abandi bubagano bagalira abakazi baabwe era ekigambo Nankulabye kasitabaala awaaliwo olusuku lwa Kabaka nga sitaba kulaba ng'osalamu ng'oli musajja ng'omusajja ga Nankulabye onambuulira onaabitebya kwe kwava ekigambo Nankulabye okulaba ng'osemberedde baka Kabaka ekirala owasiza abaana b'abandi 40 can you sexually satisfy them okunako kubonyaabonya abakazi Mwami Sewanda mpaye eddakiika emu malirize ekigambo bweyogerere kyavaawa Kabaka ngassa abantu n'obukambwe bw'otalabanga nako abantu baagenda ne balumba ne bayimirirawo beeyogere ng'olubiri luli waliwa ebbanda
Katikkiro n'agamba nti Kabaka abantu baagala kweyogerera oyitiridde obuki obukambwe obadde omanyi nti ku mulembe gy'abakabaka bali abedda abantu bayimiranga wano olubaga Kabaka oli otya muri bulungi ng'abantu Kabaka bamusebera abatta okwetikisa abantu ensuwa ezookya Kabaka bwe yalyanga obukulembeze ng'abalangira bonna badduka bw'otadduka ng'akutta kiri ku rikodi Kiwe Wasi yali agenda okulya obwakabaka nga bawambye gundi bamututte Siseruzi natta baganda be neewangamya ku bwakabaka obwakabaka obufuzi tobwawula na kutta tobwawula na kulamya tobwawula na mirembe byonna byonna abimanya ebikolobera ebiri mbwakabaka n'obwebunyolo bubi ekigambo kibayita ebyobufuzi kutta sijja kuyingira nnyo mu Buganda kubanga amazima abamanyi ebyafaayo bya Buganda bakimanyi nti bakabaka abalungi baaliwo for real bakabaka abalungi bakola ki baaliwo n'ababye nnyo gundi yagenda okuva Katokimera okuva e Bunyolo lwaki yaddukira Bunyolo ki ekyatumya Kasenge awe Kasenge nga walimu amayirungi amalirize ne Kasenge kamalize ne Kasenge Ssekabaka Kintu nga tannafuuka kabaka yali yeekwese emabega omulubaale ng'ali mu kusawula abasajja ba Bemba Musota bw'abawuliriza be baali boogera kyava omulubaale agamba nti ndagula mmwe abali wano n'abali mu Kasenge ng'ategeeza ono nti dduka biwunye ng'oli bw'onaawula mayanja ne neekwekaawo nempula nga Dr. Timu mukuba omugga afe n'oŋŋamba nti ndowooza muwulidde okola ki gundi Ssekabaka Kintu kyava dduka Bemba Musota ebikolobero yakola Abaganda tobimanyi Sewanda jinga akootinga constitution ku mulembe gwa Museveni tumubale nti ye ebyo takyalina kyatugasa constitution zaafa abalamuzi baafa ensi erimu olutala mirambo giyiika abantu bafa buli woyita musaayi guyiika naye tuli miliyoni 4 mwezi ate yajja tuli 10 naye abantu bafa era n'abantu bafa Museveni mubi nnyo naye ate Muzeeyi Sewanda giwaali mulamu yajja okubika abafa ekitegeeza oyo yabatta ng'omaliriza kubanga waliwo omusajja bamuyita Ssekiwunga yajjanga n'agamba ne mukyala bamuyita Mulokole yafa ne mukyala Nakyoba bakutemye ettooke mama naga ne Mulokole gwalaba abanziba agati data history covered ebyobufuzi by'emmengo sigenda kubeera mugwagwa oba mutooletoole kubikkula Bwakabaka kubanga amazima gali bwe gati kubanda bonna bakimanyi nti Bwakabaka ba Buganda 36 Bassekabaka 35 ne Ssaabasajja Kabaka abaliko ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka aliko Mwenda Mutebi n'oggyako ne kitaawe Muteesa Bassekabaka ab'emabega 35 mwalimu ababye ennyo n'abalungi ennyo ekyokulabirako Ssekabaka Kiggala yali musajja mulungi nnyo kuba yatuuka n'afuga n'aleka nako mutabani we nga waali mulamu naye mutabani we n'afa Ssekabaka Kiggala n'akola Ssekabaka Kintu yatuuka okudduka omusajja gwe bayita Bemba Musota n'addukira eyo mu Ethiopia gye bayita Ismail Gonda n'amalayo ebbanga n'akomawo era be baagoba Bemba Musota n'addukira eyo Kongo nawa omanyi bulungi ne Bemba Musota ebikolobero byakola mu Buganda tobimanyi byali bingi Obuganda bwine ng'abakulembeze kuba by'obufuzi bya bufuzi bayina ebikolobero ebyakolebwa ebyenyinyalwa ebitoogerwa na mu bantu kati nga bwe naabyogera bajja kulowooza ndi mu kulwana na Bwakabaka nga neeyambisa Museveni oba bajja kulowooza Sali Musale yantumye oba Muhoozi yantumye oba gundi yantumye Obwakabaka mbugirengule kyessaagala naye tukimanye bulungi nti abajulizi battibwa ekyokubiri Mwami Sewanda gy'asobola okugamba nti Buganda tettanga bantu kankubuuze Buganda yalina amasaza ameka gaalyaga akimanye bulungi gaawera gate 18 okuwamba essaza kitegeeza ki kuba okuzinga kw'ekitundu mubatta bannabbanja balinga Baganda naye ekyo ekitundu bawamba kiwambe either bakuwamba kubanga Buganda waliwo neyayogedde ekigambo lw'omusha naga Buganda is a creation Buganda tewali ggwanga libayita Buganda abantu abaali mu nsi gye bayita muwawa beekuŋŋaanya omuganda ne bafuuka Abaganda era Buganda bwe yatuukanga okuwamba essaza nga Kabula be yasangangabo babanga Banyankole oba bakikasita mukkiriza okubeera wansi waabwe nga mufuuka Baganda mu mbeera eyo ne maama Nabbanja Munyolo ne muki Muganda kati bw'oŋŋamba nti Museveni abbye ettaka tutandise kati counter accusation bw'oŋŋamba nti Museveni abbye ettaka ne Buganda yabba amasaza 18 ng'etta abantu abaalimu n'okubasindiikiriza n'okukaka abaasigalamu okufuuka Abaganda ekyo kiri ku record amasaza gabbibwa ku Munyolo agamu gabbibwa ku Ankole
bwe tugamba nti Museveni assa abantu kituufu nnyo Museveni assa abantu n'abakyatta bangi obwakabaka bwatta abajulizi abasinga nti baali basoga baali bakola buddu ekisooka Buganda yaleetanga abantu bakola obuddu ye byaliwo ebiseera ebyo abajuli okikkiriza nti abajulizi abasoga baali basoga sikirinako abamulumba that's the truth abasinga baali basoga kwaliko ne bajiriro yirwa tebaali bengulu waliwo simanyi okero ne jiriro yirwa abengulu be basembye okulangira mu lubwa baki lwabajulizi kwaliko abasoga kwaliko abasiraamu kwaliko abaprotestanti ne babatta mu nzitembi era kwe kwava ekigambo Namugongo nti bw'ogamba nti kabaka ye yali mulungi nnyo abantu abo kooti kye yatuula ne basalira omusango era bwe basalira omusango mu muntu kale ogenda mu mwokya yes n'omuwalula okuva emmengo ng'omuwalula ng'ogenda muttira Nakawa no kyekyavuga nti bali wajjala era kyekigambo ekyali wajjala ewajjala gaali maka ga muntu we basinga okuttira abajulizi n'okubabonyaabonya bakuba emiggo ng'abantu baga nti ekyali ewajjala akatabaako weekali akalaga ebigambo byonna amannya g'ebyalo bya Buganda ebikola ki bibiri nti ekyali ewajjala nti abantu babawaludde Namugongo nga babakubye ne babookya ne babafumita ne babatta mu nzitembi ate nga baali baddu ago mazima kuba abamu baali basoga abajulizi abamu baali basoga tebaali Baganda baali baana bato abanyagibwa ewaabwe okujja okukola obuddu Bwakabaka ekyo tukiveeko bwe tugamba nti Muhoozi mutamiivu tukimanyi bulungi ebyo musiiga abantu enziro Seggirinya abadde mulwadde ebbanga lyonna nze siwolereza gavumenti sinze mutabani wa Museveni naye njagala nkubulira amazima mulekeraawo okusiiga enziro abaki Seggirinya ne mukulayira kwali kumulemye nga mulwadde Seggirinya bagambye Museveni yakoze atya yamuse Muhoozi bagamba mutamiivu sijja kigaana ne Kyagulanyanywa ebyo ng'abasajja tuyinza kukola ki kuva byeyogerera kubanga bwe tugenda mbi omunda bagamba ne Ssekabaka Muteesa afa mwenge yali adikiti era ebifaananyi ebisinga bw'ogenda ku neeti bakubye ekifaananyi ky'Obote ne Ssekabaka Muteesa nga bakutte eccupa za walagi era n'Obote yali munywi wa mwenge lukulwe ne bagamba bagenda okukebera munda omunyenyaako nga takyakola ki nga takyanyeenya ne bagamba Obote yamutta tebeera bena nti yali lika munywi wa lika tanywa era yali mutono talya anywa nnyo ebeera tubibikkako Mwami Sewandagi mwongere dakiika emu ambuulire bwe yagenda okusoma yasoma ki ku university wasoma ki ku university kakati ku university bwe namala ekyomusanvu maama yantwala mu technical nengenda erutunku nensoma ngomaze siniyo mukaaga nga maze P7 maze P7 bwe navaayo passion yange yali mawulire obula maama naga nti omwana ono nze muliko bwomu kamutwala afune ekintu kyayiga mu mutwe bwali kula aliyongera byakola ki byagala bwe nafuna scholarship ya president nenzija ku mukati nensoma ningena nendejje nintandikirawo kitegeeza nasoma engineering nensoma ne media engineering mugazi atunyonyole engineering yasoma ku engineering aki nasoma civil alimu ebintu bisatu bututandikira mu P7 musoma emyaka esatu gye bayita Uganda Junior Technical Certificate equivalent to senior 4 nosoma emyaka emirala ebiri craft part 1 craft part 2 ya myaka 5 noddako advanced diploma noddako diploma noddako degree kakati wano wali wansi babaawula abasivu ab'amazzi musoma mwekka n'abaawo kubajja musoma mwekka n'abazimbi bwe mutuuka wano waggulu kwa advanced babagatta nefuuka civil emu ababazi wali wansi wasoma ki wali nasoma kuzimba building construction kati waggulu n'ogatta ne banne waggulu na wasoma kwa advanced nengatta ne bannange nene mbivaamu nengenda mu ki mu mawulire nensoma amawulire ku diploma ne degree kyannako mu ddakiika 5 ebyogeddwa tiyamale nga tugenda nga tumaliriza sisobola kwogera byayogedde mu ddakiika 5 kiba tekisoboka naye ekimu ku binakuwaza kwe kutunulira omwana ng'oyo kubanga oyo mwana ng'ebintu bingi naye ng'avuga Benz Mercedes ebintu bingi abyogera naye nga bwabinywa nze wandabye okutambula n'ekitabo kino tekitegeeza nti byenabadde njogera sibirina mu mutwe naye nabadde ngezaako okubeera accurate nga bwe njogera ku zinaku z'omwezi nti 18 zibeere nga zeezo abattibwa be bano kimuwa obudde okusobola okunoonyereza naye nawe atuuse
nakugamba nti omusajja n'omukazi beyambula kuzaala kukwalula abalongo ne bekuba obubina ne balinya ne mu mmere ne bawemula. Kanyambe bali abatuuliriza kye bayita okulinnya mu mmere kwe kusanga ng'abantu balya. Era omukolo gw'abalongo okulinnya mu mmere obeera bweru bwe bamala okujjula emmere n'olyoka oggulawo olugi n'obabuuza ne mulya n'abako. Si kulinnya mu mmere na kigere. Manyi ebintu bingi babiyiga nabagamba bano mbagamba ebintu bingi babiyiga. Ekyo si kikulu. Bakabatta abantu oba tebatta abantu. Alonzeyo akatono akasinga ku ki? Bakabaka batta abantu. Walowooza ni mbadde nsirise wano nga bayogera tebinuma. Si kugamba nti oli alinnye mu mmere ne yeekuba n'obubina. Kitegedde. Ne kye bayita ekyo kyayagala okwogerako bakiyita kukuba kikuzzi. Ekyo nyinza okikunyonnyola wano nakyo ne nkikubulya bw'ali. Naye bakuba nti ayagala okugezaako okumanya ffe ebyaffe tulina enkola gye tubikolamu nga ne bw'ojja okubyogerako. Nze natandika okuwulira ono ng'ali mu byakatemba ng'era mwana watu ansanyusa nnyo ng'atuula n'ayiiya obuntu bwe ne bunyuma. Wali osomye katabo ke bayita amaka g'abawansolo? Nkawulira. Walebe ku muzannyo gwe bayita akakomo. Sigulabangako. Wali amaka g'abawansolo katabo akawandiikibwa George Orwell. Kavunulwa mu Luganda Michael Bazebulala Nsimbi. Waliwo akatabo akalala bakayita Nketa Mbizinga. Kanoonya okasome. Kawere. Abayiiya Edward Namutete Kawere yawandika akatabo ako. Waliwo akalala bakayita Kikonyogo. Waliwo akalala bakayita Omuzimu gwa Kasooba. Noonya obutabo obwo obusomeko. Kawere ne Kikonyogo n'abala bwe baba tebakubuulidde nti ebiri mu katabo ako twatuula wansi ne tubiyiiya buyiiya nga babikusomera ojja kukkiriza nti byaliyo. Kati mutabani wange ono ow'emyaka ali mu biyiiye mukugu nnyo mu kuyiiya. Kagulu Tebuuchwerekete yagoba Abaganda mu Buganda. Ayiyirize wasembye. Ayiyizza ku ono eyalabula oli nti nkubuulidde oweno naawe ng'owulira. Ekasenge. Abatuwuliriza mukkirize olwo lugero lwa Kinyankole. Omufumu omusajja omu yakola ekikolobero ku munne n'addukira ku musawo Omuganda. Bali gwe bayita omufumu. Abaali eyo bano abamuyigga ne batuuka ku musawo Omuganda. Omufumu n'amulagira yeekweke ku kibanyi waggulu. Bw'abalagira beekweke ku kibanyi waggulu ne bamugamba nti ekituleese wano twagala otuzuulire omusajja ono eyatukoze ebikolobero bino. N'abagamba nti kale ngenda kubawa amagezi. Naye olugero ne mu Luganda mweruli. Bw'aba atandika okuwaaba amagezi yagamba nti nga mbuulira abawansi nammwe abawaggulu mwewulirira. Tetugamba kigambo kasenge bwe kyava kiringa walimu amayirungi ng'ali mu magezi mu lugero lwe. Na wano Wakayima yazza omusango ku Wango ne yeekweka ew'omusawo Omuganda. Wango omusawo Omuganda ng'awa Wango amagezi ag'okulyamu Wakayima n'agamba nti mbuulira abawansi nammwe abawaggulu mukola ki? Kati ono obukugu bwe kuba muyiiya mulungi, omuvubuka oyo muyiiya mulungi era bamuwulirizaako ng'akyazannya obuzannyo bwe buli ku leediyo Simba. Abaalinga bansanyuse nnyo oyo ne Kayibanda nga bakeera ku makya ne Kayibanda olumu yatugambako nti yabeereyo mu kaabuyonjo gy'ayiyiza obuntu bwe n'abuzannya ne tubuwulira. Kati ono buli kyemu anoonya mu ngeri gy'abiiya Abaganda ngiye kaki yensonga lwaki takubuulira ku kabaka ki ebyo kwe byaliwo. Tujja kusulawo. Bw'ayogedde ku Buganda agambye nti Buganda yalina amasaza aga abiri. Kati kankubuulireko. Buganda yalina amasaza 3. Naye Buganda okuba n'amasaza 3 awali Bunyoro waliwo ki? Ekyo bonna kimubuuza takimanyi naye kankiyamba batuwuliriza. Buganda yaliwo nga waliwo empire gye bayitanga Bunyoro Kitala Kingdom. Era mu Buganda mwabeeramu nga mwabalasangeye nga Bunyoro Kitala Kingdom ebeeramu abatembuuzi. Abatembuuzi ne babula n'abalasangeye ne babula. Mu Buganda ne mujjamu abalala. Bunyoro ne wajjayo abachwezi.
abaluwo labongo ne jipiiri bino bya history nga bamaze okulwanagana ne muganda we nga balwanidde embira n'effumu omu yagoba munne mwacholi eri mu luwo baadi bagiyita luwo region najja anoonya ekitundu ekiddako bwe batuuka mu Bunyoro Kitala Kingdom ne bagirabanga Bunyoro Kitala Kingdom yali nnene that's why ne bogenda e Busoga kyabazinga we Busoga bamuziika atunudde Bunyoro ne bogenda e Karagwe wansi abe Karagwe baziika batunudde Bunyoro Abanyoro abali e Congo mu Democratic Republic of Congo bangi okusinga Abanyoro abali e Uganda obwakabaka bwa Bunyoro ekitundu kinene nnyo ekiri eri ennyanja eyo gy'owulira Kivu n'eginnayo girinaanye nnyanja za bwakabaka bwa Bunyoro era Abanyoro bagendangayo n'okukolerayo emikolo gyabwe kiki ekituuka ku empire y'Abachwezi Abaluwo bwe bagijenvedinga nga Buganda erina amasaza ga yameka 3 ne bakuba empire y'Abachwezi baanisa ku ttaka Abaluwo ne bagissa ku ttaka ne batta abasajja bonna Abachwezi ne bawasa abakyala baali basigaddewo ne bakolamu empire yaabwe Abaluwo n'Abanyoro bwe baamaalinga intermarriages ne bafunamu Ababiito yeyo dynasty y'Ababiito ekola ki yo okugwa kwa Bunyoro mwisoro tusoma the rise and fall of Bunyoro Kitala okugwa kwa Bunyoro Kitala kwaleeta obwakabaka obulala bungi okumerukawo ne kuleeta ne Buganda okugaziwa luli Buganda yagaziwanga etya yalwananga ne Bunyoro Kitala nga balwanira territory oli n'alwana Buganda mu biseera by'okuwamba okuleeta abaddu n'abazaana zentala ezabangawo abantu tebaafanga omuntu yavanga wano n'aduumira ne Buganda wano byabangawo ng'omwami ow'ekika abakulu b'ebika nga be baami abalingawo nga mukulu w'ekika ky'emboga asobola okugenda n'alumba ab'enkima n'abwambayo abakazi n'abaana n'abaddu envuma ne babaleeta okubakozesaawa okubaleeta that was the order of the day survival was for the fittest nga wano e Buganda we tuli Abanyoro oba Abakyoli oba Abalugwala oba Abanyankole oba Banalwanda be baali fittest fono tetwalikoze eki tetwali baddewo bwetyo Buganda bwe yagaziwa mu ntalo ezo ezaaliwo ekyo ekiseera ekyo ne kiggwa ekyokugaziwa n'entalo era omuzungu atusamba mu mwaka gw'1884 n'aleeta Omuganda n'amuwa emmundu Kabaka bw'amala okufuna emmundu ng'egenda okukola omulimu omulungi olw'egenda okugaziya territory kuba kino kyonna ekitundu kyalibadde kya Buganda ekiri wansi w'omugga Nile paka e Karagwe era mu biseera ebyo ne Busoga gy'olaba yali wansi wa Buganda bali wansi e Karagwe wansi ekyo ekitundu bakitusalako ne bakitwala ennyanja eyo gy'olaba Victoria gye tuyita Nalubaale ekitundu kye baatwala e Kenya ne kye baagaba e Tanzania omuzungu yabitusalako obusazi mu ndagaano 1926 naye ennyanja yonna yabanga yaki yaffe lw'amaanyi gaffe omuzungu atukomako atya mu kugaziwa akola endagaano y'olwenda n'alambika ensalo z'obukabaka bwa Buganda n'agamba nti Obuganda awo bugira ki webukoma era bwe tutandika okujja ne tutambula kubanga agambye so Buganda tena nsobi n'emu gyali ekoze nti Katonda yabakuba omuggo era kakati kwe kubaza wansi ffe Abaganda tulina bye tumanyi era tulina bye tutegeera kitegedde kamuweeyo ekimu ku byo olugero lugamba nti ajjukiza Busemba yagikuba mu ngoma ze bayita mujaguzo zile ngoma esuka ekikumu totunyumiza mujaguzo ng'Obote yayingira olubiri n'agikuba mujaguzo n'azirinnya nakwo obwedda mpuli omanyi mutabani wange oyo nze nasazeewo okumukkiririza kubanga empisa ze nzimanyi era kati ne mujaguzo gy'onyumyako Obote yalumba olubiri n'azikuba zonnalowooza nti byabadde ayogera byonna nabadde mbisanyukira obwedda nkuta akalamu kange wano nga nnyemuka naye nze kyenjogerako so Obote yayingira olubiri n'akuba mujaguzo naye mu ngoma za mujaguzo mulimu engoma gye bayita Busemba yalinnya mu lubaale Kawuula bw'afulumya engoma za mujaguzo buli kabaka lwakisa omukono najja omukono mu ngabo mujaguzo eyo Busemba kabaka addako agireega era agireegesa minyolo gije eminyolo egikuba Busemba mikono gy'abantu lino eggumba na lino gye bawunda ne bakubisa mujaguzo mujaguzo eyo eyita anaagikuba yensonga lwaki bagamba nti ajjukiza Busemba yakola ki Kawuula bw'azifulumya nga kabaka amaze okujja omukono mu ngabo bataddeko omulala Kawuula bw'azifulumya Busemba bagirekayo
gwagambye nti Busemba nga sigiraba gwe yabanga eyise era tewakayananga weewo Kabaka waaligwa naawe n'okola ki n'ogwawo ebyo bimanyiddwa talina kipya ku ekyo byakola ki byayogera kati bana bala bayogerako awulya binyumye Kagulu Tebuchwereke musajja yeddira Njovu mu bufunza kade katutwala wa Njovu Kagulu Tebuchwereke ekyamu kyayo Abaganda Kagulu Tebuchwereke kutta muganda we kiza ne bakabaka batta bwatta Kabaka ekitegeeza ne bakabaka batta kiki ekimussa omwana wa kitaawe baali mu kumeggana okw'abaana muganda wa Kagulu Tebuchwereke n'akuba omubbeere wa Kagulu ekigwo n'afa Kagulu bw'afuna obwakabaka ng'atudde ku Namulondo ng'azzizza n'awoolera eggwanga n'atta muganda we Abaganda ne banyiiga nnyo nti guli gwali muzannyo era Kagulu Tebuchwereke we yabeeranga Kagulu wali olulirwa Kagulu Tebuchwereke otamanyi nayo bw'ova emaya n'okwata ekkubo erigenda e Bulwanyi ku 13 oba ku 14 n'okwata ekkubo erigenda e Bulwanyi ekyalo ky'osookako bakiyita Bbunga awali akatawuni n'okkirira yitamu olinyerinnye waggulu okke e Bulwanyi ku Kagulu okwo ekibanja ekisemba ku Kagulu weewa Yohana Sekandi ye kitange we nakulira nga kitange bamusse saidi eri waliyo ekisenyi bayitayo Munnassenyi yeewaabeeranga ekisaawe mwe baalwaniranga okumeggana n'amafumu ekyo gyali mizannyo mu Bwakabaka nga bw'ogiraba mu firimu zino eza adventure abantu ne balwanyisa ebifo n'amasu ekyo gyali nga mizannyo that was the order of the day nga n'aguyingiramu agenda amanyi nti omu ku babiri ajja kuvaamu akoze eki afudde era mu biseera ebyo tewaaliwo ssemateeka ono wa 95 alambika nti omuntu okuggibwako obulamu bwe anaabugibwangako bw'ati ffe mu mateeka tulinayo ne doctrine gye twogerako obulungi nti omuntu bw'ogenda voluntary assumption of risk buli ekikutuukako tewali akola ki Dr. Tiamba nakyeyogeddeko ekyokutta abajulizi enzita gye battibwamu Kabaka n'engeri gye baakululwangamu era ayogedde ne ku muganda we Lwomushana yagamba nti waaliwo kye bayita Buganda bakuŋŋaanya kikuŋŋaanya ekyo si kiboogera kyokka ekyokubiri kiboogerako bagamba tewali ggwanga ly'abantu bayitibwa Baganda omanyi kye bakigendereramu bagendereramu okuddira Batobbi Balwomushana n'abalala bafuulako Abaganda bajjewero Ssennyonyi bisekeze kubanga bw'omala okugjawo nti tewali ggwanga ly'Abaganda ng'oli akugamba nedda ebyo byangu jangu wano gye 1911 mu Buganda mwalimu okubala abantu ye sensasi ya Uganda ya 1911 baabala abantu abaali mu Buganda nga baali obukadde 2 n'emitwalo 11 n'abagwamu tewaliwo kifo kyonna mu Buganda waali bayitibwa bannabuddu tewaliwo kifo kyonna mu Buganda waali wayitibwa Bakooki tewaliwo kifo kyonna mu Buganda waali wayitibwa Baluuli tewaliwo kifo kyonna mu Buganda waali wayitibwa Banyala ate nno Babanyala ne mu 1931 bo tebaaliwo tewaliwo mu Buganda kifo kyonna waali wayitibwa Balundi wabula bano abagenda bagereesa nga bayagala okuyiya obuntu bwabwe busikitisa obwo nga bwe babuyiiya ayagala okuleeta ekirimbo kye akituufuwaze kati atandika okugamba nti emukono eyo waliyo bayita abakunja abo balyanga n'abantu najja nagamba nti egindi kankuwa ekikola logic ekimu ku biwanuuzibwa Kagulu Tebuchwereke nti abantu abatwalanga emmuli okuzizimba olubiri lwe babasalanga kabumba ne bazeetikka busimba ne bazitwala mu lubiri lwa nga tebataddeko yadde enkata ku mutwe kyensonga laki namubuuziza nti yasoma ki logic noba tokozesa logic kozesa science physics the science of movement teriyo muntu asobola kuteeka kintu kimusinga buwanvu ku mutwe n'atambula stability point
eva ku mutwe wano kubanga omuntu otambula point of equilibrium eva ku mutwe gwo neyingira mu mmuli ekitegeeza nti ojja kugwa. Kati ekyo fe bimu tukozesa amagezi mazaale nti ebyo tebibaawo. Nange amagezi ago enkosogga nti bw'aba Museveni mutemu nga gwe wooli tegera si buki. Kamubulire amagezi amalala magezaale ge tukozesa. Kabaka tafa Namagoye tafa inago wakiwulire kati ku myaka gy'oyo amanyi nti Abaganda babi nnyo. Asiba binyo bonna be bamu tebalina njawulo n'abalala. Bagamba Namagoye abuze bubuzi. Abaganda babi nnyo bagamba nti bolinya kusiga towanvuwa kati ayinza okugamba kati yewe nga bali mumpi amanyi engeri gyali mugezi nnyo mu Nakatemba. Nze nkyakula siri mumpi ebyejerega akubuze muzeka nze nkyakula kati nze mu bumpi bwange nalinya kusiga lya wane si wanvuwa oyo bwakugamba neka kankubuulireko. Namagoye afa naye okufa kwa Namagoye Abaganda bumwazala Namagoye kwa talabika walinga bintu bingi ebitalabikibeka nga abantu si Baganda bokane mu Bayibuli ebintu ebitabeeranga bya bulijjo abantu babiwanuuzangako ebintu bingi kati okuba Namagoye talabika mu bantu bwafa Abaganda bagamba nti Namagoye yabuze naye aba yafudde. Abalongo bwe bafa Abaganda bagamba nti abalongo babuuse naye abalongo tebameraako biwawaatiro ne babula oba ne babuuka ne bagenda ng'obunyonyi. Kabaka bwe bagamba nti yajja omukono mu ngabo taba nti yabadde omukono gwe nga guyingidde mu ngabo n'agusowolayo n'aguteeka eno. Kati njagala kusaba mutabani wange oyo kuba oyo mwana nti avuga Benz Mercedes bino ebimu abyogere nga abimanyi Ssekabaka Mukaabya kumutuma Mukaabya kyavaawa afube nnyo okumutuma Mukaabya lwaki bino biba bwe biti okumutuma Mukaabya akwebuuzeeko gwe omusajja omukulu kubanga Walugembe Mukaabya okuva mu bwa Walugembe Mukaabya afuuke Muteesa ate ab'omu ku baasinga okukolerera ennyo Obuganda kati tutakirowoozaako Mukaabya yalina Bakaabya lwaki ate bwe yateesa ate baamwagala okusinga kirala okitegera kati bino ebimu tebyetaaga lwakuba mwana muto ate ekibiki kati senga abadde nganze n'ali musaasidde nti alabye nze seegomba kutuuka myaka gyo nga nfaananga bw'ofaanana tebukyakola naye kati nga bw'alina obwongo obukyakula njagala kumusaba wadde ng'akozesebwa amaanyi ga sente naawe zonoonya naye sente nze sinoonya sente yabuuzizza oli nti alina ebyapa bimeka bamubuulireko bamugamba muwulira State House n'agaana bamubuulireko yabuuza oli nti alina ebyapa bimeka Jowash Mayanja Nkanji bw'afuuka omukulembeze wa Uganda Land Commission mu kiseera ekyo Bunyolo yaleeta ekiteeso nti Abaganda abalina ettaka e Buyaga ne Bugangazi ne babatuuma Busenti Landlords era ne bateekawo fee Buganda government ya Uganda esasula Abaganda abali e Bunyolo ku ttaka eryo buli omu emitwalo gya siringi emeka ku buli eka gy'alina. Jjajjange Toofiri Kigoogwa Kaddu ekimuyisa Kigoogwa gavumenti ya Bungereza tabimwenyenye omutwe kiki Abaganda amaanyi gabali mmanya yamusindika e Buyaga ne Bugangazi nga amasaza ago gamaze okudda e Buganda asimbiseeyo Saiso bye bayita ebigoogwa ate amasaza agadde e Buganda baleke kulowooza ga Bunyolo ekitundu ky'ekigezi kyali kitundu kya Rwanda ne bakiwa Buganda ekitundu Mugahinga kati ewali ebizike ekitundu ekyo ekiri e Uganda kyali Rwanda ne bakizza wano ennyanja Nalubaale baagisalako ekitundu ne bakiwa Tanzania ekitundu ne bakiwa Kenya. Rudolph Region mu kubala kw'abantu okwali 931 okwali 911 President wa Kenya Daniel Toroitich Arap Moi ne yakavaako nono kati aliko William Samoei Ruto bakadde baabwe bababalira Uganda nga eyo gibayita Rudolph Region tebanagisala kuddawa kuddeeri